Uganda ggwanga erimanyiddwa okubeera n'ebyobutonde bingi omuli ebimera n'ebisolo eby'enjawulo. Kino kiviirako abalambuzi okweyunira eggwanga lino. Wabula waliwo okuyigganyizibwa kw'ebisolo kungi naddala enjovu olw'amasanga gaazo ssaako ebigirigimba by'olugave nga bitwalibwa mu mawanga nga China. Kino okusinga kibadde kyesigamizibwa ku mateeka amanafu agaliwo ng'abantu ne bwe bakwatibwa banguwa okuvaayo. Nga omuntu asasula obukadde busatu nti fayini n'agenda. Kati wabula embeera etuuse okukyuka oluvannyuma lwa Pulezidenti Museveni okussa omukono ku tteeka erikangavvula abo ababeera bassa ebisolo by'omu nsiko oba okugula ebintu ng'amasanga. Kino kikoleddwa okuziyiza ebika by'ebisolo ebimu okuggwaawo. Mu bibonerezo ebiteekeddwa mu tteeka lino mwe muli okusibwa amayisa singa omuntu amala gatta ebisolo naddala ebyo ebiriko omuwendo ng'amasanga oba amagalagamba g'olugave, so nga waliwo n'okutanga obuwumbi 20 oba okukola ebibonerezo byombi. Zino omuntu abalamu n'agamba owaaye leka nkitte naye ekirala nebyonna nga bitadde ku mabbali kubamu ekifaananyi omuntu amaze ebbanga lye lyonna mu kkomera, ayina abaana, ayina omukyala, ayina abooluganda, ayina abantu babadde awangaala nabo, abo bonna abakutuseeko. Abo abatalina pamiti zibakkiriza kuyigga singa kabatanda ne bakwatibwa ebibonerezo bikakali. Muno mulimu okusibwa amayisa oba okusasula obukadde 200. N'ekirala kiri nti etteeka lino liteekawo enkola okubeera nga tukolagana nnyo n'abantu aba bulijjo mu kulabirira gano amalundiro g'ensolo. Etteeka era ligamba singa omuntu afuna obugagga nga biva kutta bisolo mu ngeri emenya amateeka, ebyobugagga bye bisobola okuboyebwa oba ne bitundibwa ne bw'aba abikyusiza n'abiteeka mu mannya g'abantu abalala. Etteeka teriyinza kukola ku balala mu ngeri emu ate ffe ne litukolako mu ngeri y'enjawulo kubanga naffe tuli bannayuganda, naffe tuli wansi w'amateeka, so n'olwekyo ffe twaniriza akawaayiro ako. Waliwo ebigambibwa nti abakola mu by'okukuuma ebisolo nabo beenyigira mu by'okubitta ne batunda amasanga. Mutuufu mu myaka ng'ebiri giyisenyiza okubira tulina bannaffe nga basatu betukutte ne tubatwala mu kkooti ne basalibwa emisango olwedde bali mu kkomera. Sharon Okero okuva mu kibiina kya Natural Resources Conservation Network nga bano balwanyisa abayigganya ebisolo agamba nti etteeka likyalimu emiwaatwa. Etuwadde maximum sentence eya life imprisonment naye ate minimum sentence teriimu. Kati mu corruption yaffe mu Uganda muno tumanyi obviously corruption mwali mungi. Kati omuntu agenda ne bamukwata n'asasula akasente ke ne bamuwa omwaka ogumu. Ono era agamba nti mu kutwaliza wamu etteeka ddungi obuzibu bujja kubeera mu kulissa mu nkola. Tusaba bannange bagijjemu politics. Banga abantu bajiyingiza mu politics mungi okukakkana nga no implementation nga tewali implementation has been ekoleddwa. Abo abali okumpi n'ewakuumirwa ebisolo tebaviiriddeemu awo kubanga baakusasulanga singa ensolo zoonoona emmere yaabwe.